Alien Skin yamazeemu amaanyi bwe nawulidde nti wali Makindye wabeera apangisawo obupangisa. Amaanyi gampedde. Kyova olaba nga mbeera mbagamba nti bw'olaba ng'omuntu ne bw'aba azimbye ruumu emu bw'ati. Okuzimba teziba ssente. Ekyo kankibajjukize. Okuzimba teziba ssente. Zirina omuntu gwe nali mmanyi ng'akolera mu government office nga buli mwezi afuna miliyoni 6. Omulimu gwatuuka kuggwawo gavumenti n'emusaba emmotoka ye yaayo n'emusaba buli kimu nga tazimbangayo yadde ne ruumu emu. Alien Skin wamazeemu amaanyi. Ate ensobi eyo basereebu bagikola nnyo. Sereebu n'atuuka okubeerako n'atuuka okuggwa ne tumunoonya nga tetumulaba. Ne tuddamu ne tumulaba ku mawulire agataliiko nfufu nti bamugoba mu nnyumba wapangisa. Kubanga kati Alien Skin status gyalimu bwe nawulidde nti wali Makindye apangisawo obupangisa. Noono omuwala yaguza munna amalaalo oyo omuwala amusinga. Amusinga. Nti Makindye apangisawo obupangisa kale bane manyi gampedde Alien Skin kubanga Alien Skin alina emmotoka eziwera ennya. Bogate emmotoka ezo kitegeeza n'emmotoka ezo kaadi teziri mu mannya ge. Bazimuleetera kuzimodifyinga n'azivuga. Omanyi mumwagala njogere bimwagala. Baserebu baffe kiki. Nze Rama nsinga Alien Skin kyova nga abantu tubalabireyo ku internet ne tubayegomba kubanga nze ninawe nina mu Uganda ewange. Nti wabeera apangisawo nalabe bakoze ekiwandiiko nti ate simanya kubanga bawandiikidde ne bagamba Mbulandi Road wa Mugobe. Ne bamugamba nti tebamukkiriza mu bitundu nga Makindye, tebamukkiriza mu Kyengera, tebamukkiriza Kololo, tebamukkiriza mu Yenga. Ebyo bitundu byonna bamubaanizeemu okufunamu tenanse oba okupangisaamu Alien Skin. Naye ne babadde babyogera ngamba nti kubanga Alien Skin buli omu abadde amwegomba. Gwe okubeera n'ennyumba ssebo mu kizungu ne bwe beefaanana etyo otandikira mu miliyoni 3 kudda waggulu 4. Ne bwe beefaanana etyo ati N11 ne bwe bayazimbibwa mu 1900 azironga azofunye state mu kizungu. Nti Alien Skin yapangisa anyway. Katumusabira aveeyo naye nga nze baserebu banyongera kunneewuunyisa. Muzimbe bannange nze teri muntu gwe nnyinza kwegomba ng'apangisa ne bw'oba opangisa ennyumba nga bw'oyingira mu mubisi gutonyolokoka bwe guti. Omuntu eyazimba lumu mwakusinga. Nze ne bw'oba obeera mu maka ng'ogapangisa nga ga bad black bisenge simanya 8 simanya bimeka. Omwana alina lumu emu bw'ati ne baba girina mukyala akusinga. Nono gundi ono gundi YCB farm singa kubanga alina naye ennyumba ono musajja obuzolo. Amalwaliro gonna agasinga gayina omuze era singa mbadde nnyina obuyinza nga kya bugunjufu sikkiririza mu fujjo sikkiririza na bantu balina mpisa mbi. Na singa mbadde mbakkiririzaamu n'aligambye nti abasawo abo yalose n'abakuba. Singa mbadde nzikiriza mu fujjo naye sikkiriza mu fujjo na neeyisa Alien gye yeeyisizaamu. Lwaki njogedde bwe amalwaliro agasinga mu Uganda gafa ku ssente tegafa ku bulamu bwa muntu. Nze nafiirwako lumu omuntu ekitovu mu ddwaliro nga baganya okukwata ku mulwadde nga baagala kusooka kufuna ssente. Balina ssente za fasidipus tebafa ku bulamu bw'abantu. So nga mukize tugaane omulwadde nga yakatuuka sooka omuwe first aid omukakkanya omutege ku byuma omulage nti osoose kufa ku bulamu. Naye amalwaliro agasinga gafa ku ssente first gafa ku bulamu bw'abantu. Nga njagala kuva ku live yo Alien Skin tumusabire naye effujjo ly'okulowooza nti ali waggulu w'amateeka. Ebintu Alien Skin byabadde akola si papa yabikola. N'ayambala ebyambalo bya NRM. Bano abasajja babayita bayuuza. Abasajja ba NRM bayuuza. Gwe kasita obakolera ekibagattako obeera mukwano gwabwe. Kasita okola ekibaswaza baba bagenda kukuvaamu bakusibe. Si papa yakola ebikolobero bingi nnyo. Naye bye yakola ebibaswaza ne bisukka yamalirawa.
Luzira kati yogamba alien yandibanga mulimu olukulu abasajja abo. Alien scene alina fayiro ezisukka 20 nga neyange mweri. Kubanga simusonyiwanga ssebo mu baana. Naye nga poliisi ssebo okutowa odo mukwata kyenkugamba nti yanyize peesa ebbi eryokkuba abasawo eryo peesa lyabadde fu. Kaakati fayiro osobola okuziraba nga zisimbe layini n'agenda okukoma olunaku lwe bagenda okukomyawo nga waliwo erirwedde agenda okukomawo nga waliwo endala erirwedde nga bebateekateeka n'eyeddwaliro. Kyenjagala okugamba emisango gibadde mingi nnyo ate kimutaasiza kiri kimu. Benava ku Freedom City nga mmaze okumuwanika ye kyeyavaayo nange navaayo nampisaamu eggaali. Yansensebula talina gwataasensebula naye nga kaaliya ye ngiyinamu 60%. N'agamba oyo yabbabadde abayimbi okuva ku mulembe gwa Paulo Kafeero. Wabbadde bakafeero bakaba ku bangi. Naye nga omusajja wa Katonda ye muyimbi wange asinga, ye muyimbi gwe nasinga okukolamu ssente, yava mu nsi nga tammanja wadde omune gw'ennusu. Naye obutaba bwe nampisa yalaga nti talina muntu yenna gwawa kitiibwa. Naye ebyo byonna byonna bibeewo, naye kimutuuseeko sikimwagaliza gyali simwagaliza, naye nsaba Mukama Katonda amuyamba aveeyo ng'ayize nti teri byakola abantu baabikolakola dda. Ate weewalanga nnyo buli lw'obeera n'erinnya obutabaako na balala b'okosa, leka bakwetoolodde babeere bakufunemu emirembe. Ate bw'obeera sita Alien Skin si asoose okubeera ow'amaanyi. Abantu bakoze ebikolobero, abantu abakyasinze okukola amannya mu music industry bakikola ne bakisiiringa era tewali alikimenyawo. Bali abasajja basatu buli kimu bakikola. Abalala bagenda kujja n'ebyabwe naye tewali awo agendawo okumenyawo, alimenyawo. Bobi Wine, Chameleone, Bebe Cool, ekyo bakiggalawo. Bakiggalawo ne bakisiiringa. Be bayimbi abasinga ettutumu mu Uganda, be bayimbi abakola ebyafaayo mu musiki, baabikola, entalo baazikola, obubadi baabukola, ssente baazifuna, buli kimu kyonna ekirina okukolebwa mu musiki baakikola. Naye ate tebaatuuka kufujjulira muvubuka oyo Alien Skin. Muno omusajja yali akyasinza wano eggaali wano, eggaali ya Bobi Wine togite ey'okuzannya. Yayingiranga enakivuba awo ne bbaasi nga zifuutukamu omuliro ne Chameleone oyo eggaali ye. Bebe Cool ate alina ggaali ya ffujjo. Naye tebaatuuka ku kivubuka kino kya Alien Skin. Kino kyateekamu kkoba n'amaalo gaakisukkамukko kya Alien. Amaalo gaakisukka n'okulowooza nti kya kitalo nnyo, n'otandika okkuba abantu ne babbako amasimu. Gumanyi okuba n'emisango olina emisango egisukka 20. Naye ng'oyogeza busungu, emiliyoni ze-10 ze zikogeza bwe zityo. Ezo ssente zezanga ajja kuzimpa obudde bwe butannaba kutuuka. Nze ebintu mbikwata mpola. Sebe nakugamba nti nja kukwata Alien, simanyi kino kya Alien Boogie bakiyitaani? Gloria Boogie, weesiba ku Gloria Boogie. Ali ku bondi, kati golooza tagendagenda mu kooti. Ebintu byange bigenda mpola. Yakola ki? Ate kimuvaako akunamira abantu. Kati eyo saa tugendeyo kuba ebyokumwogerako byayagala. Naye Alien Skin abadde asaana bamusibeyoko omwaka nga gumu sibagala bamusibe nnyo kubanga alina abawagizi abamugoberera asobole okutegeera n'okutereera kuba ekkomera eryo lyolaba liyigiriza. Omuntu ajja nga bakusiba, omuntu n'akulinnyako n'agenda naye nga luli yakulinnyangako n'omukuba ekikonde n'agwera mu bikopo. Kati Alien Skin ali eri gye bagamba nti tuli bulungi naye ebyendya, naye alina okwetereeza n'abo bwennyini abamwetoolodde. Ate abo abamwetoolodde abasomanyi bakabaddiya bikozi bityabo bajja kusiba abo. Mwe abali ku social media nga muvuma essaawa yammwe yaweddeko. Abawemula bannayo omulamuzi ono amabirizi omulamuzi oyo maama tuyambe buli ajja mu maaso go ng'awemula musibe.
buli social media ne mugifula ey'obuwemu n'owemula ono n'owemula abakadde n'owemula abaana social media egenda kutereera ali ne sikiini oyo omulaba kabonero kalungi nnyo okugendako kweruzira naye banaamusibayo emyezi 3-4 ajja kuddamu amagezi beera bulungi kabaata bwotyo bw'ogenze ate naze kusula wano naye gwe olinga ayogezza obusungu nze nali manyi mwaddi